Masaba sweetie. Can I say again, Maso? Oh. Can I tell you about that? Can I tell you what do you have a child? Name was Silamu Child and Yanari Yeah.
kubanga otunula ono ye president waffe Bulega Umaru. So nyongera okubategeeza baganda bange mwenna bakanyama nti twalabye incidence yabaddewo ku muganda waffe Kingi Saha yabaddewo tutuukiriddwa naye ky'omukisa omulungi abantu abo twabakubidde amasimu twabayise ku office. So ensonga eyo tugenda kutuulamu tubannyonnyole butya mulina okubanga mukwata abantu kubanga omuyimbi mu kugwa mu bantu yaguddeyo ayagala naye kati ate goba obuuka ate n'olinnya ku bantu ekintu ekyo tugenda kitunulamu tulokola nga ensonga eyo tuzisootinga. So komeo musente basibu jeno ebibaddewo bakolegi bange bisinga babyogeddeko neze kanjogere ku bintu bibiri. Ekisooka nyongera obbakubiriza nti babawunsa mwenna naddala abakyala ng'ennaku z'omwezi 3 tuli ku National Theatre twandisabye buli mukyala yenna abakyala olumu tumanyi okwerekereza n'ogamba ebyo kambireke kabigende naye omulembe guno gwakyuka buli kimu omwami kyasobola okwenyigiramu n'omukyala okyenyigiramu. So mbasaba naddala abakyala ng'ennaku z'omwezi 3 tuli ku National Theatre ono wenyini we tuli olwaleero mujje tuwulire emmesegi yonna nga buli ekikwata ku bawunsa omusajja naawe omukyala kikutwaliramu kubanga tubeera mu bifo byebimu tubeera mu fieldi emu. Kati ng'ekyabaddewo ku muyimbi omu Kingi Saha mwakirabye kubisamu ekifaananyi singa abakyala be babadde mu maaso awo abantu we baabuukidde oba we yabuuse n'agwa oyinza osigala olina okubeera nga oli ready okwengeejinga embeera yonna eba etuuseewo singa gwe wabadde awo wandikoze eki. So mujje ng'ennaku z'omwezi 3 twongere okwongera okumanya ku ki ebikwata ku mulimu gwaffe pozi n'okwongera okukuguuka mu ngeri gye tulina okugukolamu. Kyannaku nnyo twaviiriddwako paapa nti naye yali bawunsa naye omuntu omu bwagenda abalala tujja era bangi abameruseewo. So mujje naffe twongere okunyikiza omulimu gwaffe n'ogukola obulungi. Kyensuubira kye tulina okukola buli kigambo ekyogeddwa oba buli lukuŋŋaana lw'obeeramu ne babaako kiboogera obaako kyoyigamu obaako kyeweeyongerako okumanya. So ng'ennaku z'omwezi 3 tubalinze tetusuubira bawunsa yenna oba oli mu kibiina oba toli mu kibiina kusigalayo. Ate ne bw'oba oli mu kibiina olunaku lujja tutuuka nga tukyalina wookolera. Abantu mwenna naddala Bannayuganda mu mukyatusibyeko abantu n'osanga busanze omuntu ku kkubo olwokubanga alina omubiri olwokuba agenda mu jiimu n'omuga ajangu onkolere wano n'omuwa omulimu gw'obwa bawunsa kyokka nga si bawunsa tamanyi kyakola tamanyi yadde okwandolinga situation ng'etuuseewo. Twongera obbakubiriza nti ebibiina ebiri registered mu Kampala bingi mulekerawo okusanga abantu kinnoomu ne mubawa emirimu bavumaganya omulimu gwaffe gye tuli beetegefu obbakolera naye temujja gye tuli mulonderera bulonderezi ne mugenda ne mutandika okuwa abantu abatamanyi kyakukola mirimu ne bavumaganya omulimu gwaffe. So tubasaba mweyongere okwettanira